Kireva waba yasulawo ekisenge omukazi bwe yagambye buli kintu kimutuuke ko wasulawo ekisengo kisuulira wani ani yamukuwa Kireva yagambye emisolo mingi akola mu URA ayingiza biki mu ggwanga biba musolooza ebimulemeddeyo tubimugireyo yagenda okuwasanga takimanyi nti emisolo mingi ate tatumanyira nanyo kankubuulire nze kankubuulire omukazi yenna bw'ayogera ku nsonga yengeeyo nti bannaye ensula bubi I understand what you are talking madam. Kati gwe bwalane bw'oŋŋamba ku myaka 2 nti onkooye obudde bwange obwonoonye nkaddiye nti zanera omuwala gwe wali okwana ku myaka 18 olwaleero omusanga yenkananga Nnaalongo otyamu alina okuba ne ssente okitegedde tokyamukanga luli bwe wali okola ki kitegeeza obuwala bw'omukyalo oyo Kireva bwonna yabutwala ontegedde nti olwaleero ali mu bukulu bwe ate mu bukulu bwe mumaliddeko emiki ate baawe amwagala omusajja yenna bw'asuulawo ekisenge Kireva jangu tukuwe ka super charger bannange amaanyi gaze kuba gamukewa jangu ofune ka super charger oddeyo amaka gonna kasasa lino tajja n'okutula mu ddiiro mu mmotoka ebyo ebizibu ebyo bituukawo kuba omukazi bw'abeerawo ng'obwongo obwo tebusaanuuka bulungi tuba n'obusungu buba kumpimpi omuntu yenna nga tebamwegattako anyiiga mangu okitegeera kale ate ng'ofuna ebirowoozo lwaki yeesiba ku buvubuka buno tegeeza abakazi abakambe ensonga etera kuva mu tebegatta tulaba ekyo kinnamagwatale kiyomba na buli bantu kubanga nti ensi yakyenyinyala omukazi yenna kasala tebamwegattako buli kizibu akibeeramu buli luyomba alubaamu buli lutala alwana okulaba ng'akola ki alwenyigamu lwaki nti stali happy oba Luganda lwange olutegedde gwe omukazi gwe beegasseeko manyi essanyu ly'abaana lye bonna bw'oba tunuulira nakyo bwekityo bw'okiraba kiringa ekirimu olubizibizi Alongo si birungi kwogera bintu ntwala omukisa okutegeeza kuteekako mipigi nti oyogera ekintu osooka ne weetunuulira bulungi nga tonnaba kugamba muntu n'osooka ogamba yeggwe mipigi oba ggwe pigi era nze neetunuulidde bulungi nnyo weepimye bulungi n'olaba ng'oli alimu olubizibizi alimu ekibizibizi bino ebya naadizi genda maaso simba abazadde nze mbakubira mulanga omuntu yenna ng'akoze omwana w'ekikolobero n'omusangawo already handed tewali buzibu poliisi ejja kumukwata naye sooka okukakasa nti enjala talina amatu talina waliwo abanenya eyakuta akatambi ako mu ngeri bbiri kale yakakwatidde ebbanga ggwanvu naye mukwata yabadde ng'anyumirwa kyakwata ate n'atatulaga nti naakutteko kuba okukwata kyade kyetaagisa sekendi zinga 4 just okufuna obujulizi obumala naye otaasobola eyakutte yabadde ludda yabadde mu kiyigo eyakutte naye yabadde kiraga mpozi omukazi ayinza okuba alina munne nga beekutte ebintu ebyo eiza ne babiweereza omuntu okitegeera kubanga si kyangu omuntu alasula mu nnyumba kusobola kukwata muntu ali mu kiyigo osobola owulira omulanga n'ojja kadinisa k'ekiyigo katera okuba nga kaggulawo kamukawo kano kalaga nga tekabadde kadirisa kyaba omuntu yadda mu likodi nga yabadde amutunuzaamu essimu bw'ati kitegeera ng'akikoze ng'oli eyapama ku mwana nti beekutte basindika obubaka bwabwe kyovola nkugamba ono omukazi mulamu twala omukisa okutegeeza si mulalu niwabula no video analysis wama akatambi ako wadde kesi tewaza okulaba kesi taza naye olaba ebifaananyi bigezaako okulaga nti omuntu ayinza okuba nga yabadde munda mu yadda Naalongo olaba olaba kano akajji kiraga omuntu yabadde waggulu bw'ati yabadde waggulu mu kadinisa ka kiyigo okusinziira nga wendaba ennyumba z'abapangisa bwe zibeera kadinisa ka kiyigo naye neewoonya obukkakkamu n'omu recordings wa video bwe yabaddeko osobola okukwata ezo zonna eddakiika kubanza awo mba namenyedde edinisa eyo nenyingirako n'omutima gunnuma ajjukira omwana ng'aleeye waababa yagenda kuyiga kwogera omukubiddeko essimu sanyu n'ogamba tayogera namukubidde naye nze ntwala omukisa okutegeeza nti omutima gunnuma mpuya nga siri bulungi n'akamu
naye ate gwe ayagala ennyo Chameleone ng'ate bw'ojja ku mwana w'omuvuma avuma n'omujolongola bw'oti Ssekakasa Chameleone ate awo neeyongera okubeera mukwano gwe kuba si yakuzaala hali tagenda kuzaala era tayinza kulondawo wakati w'omwana we n'abamuvumye musuubire nti taata agenda kudda ku saidi yammwe aleko omwana mwoleseza nnyo omutima omubi mwoleseza nnyo okulaga nti abaana bammwe okubanga tebali bweru kibaluma okitegedde so nga ate Chameleone si yabagaana okutwala abaana bammwewa Abba yagambye bano baagala tegeka mutaata we ssente mufuula mbalaasi kati balina okwogera byonna ebisuuta bamutegekemu endongo oba obulamu buggwawo kasite endongo babeera bagikoze eki sijja kuyingira nnyo mutalo lwa Abba ne taata we kasaba omwana aweza emyaka 28 aba akuze bwe batugamba wano e Kampala kyangu nnyo okutula ne mukulu munno yaweza emyaka 18 n'omunyonyola nti bano okuntegeka si bakikola mu bubi otegedde oba kinyamba wano na wano you get my point ekyo kati mulimu gwa Chameleone okutula ne Abba amulage business wise kino kikomawa lwaki bano bakola bwe bati kuba ayinza okuba ng'omwana nga ye abalaba ng'abanyonyonsi oba nga abalaba nga abagala okuttaani kitaawe oba nga alaba nti taata bange yandiwummudde okuyimba kati balina bite ezaako bameka babiri ono amulage lwaki kino akikola bw'ati lwaki kino kiri bwe kiti naye mwe abavuma omwana nze sikkiriziganya nammwe nze saagala muntu anvumira mwana wange kubanga ate kubanga ovuma abange nga nabo bayinza okuba bakulemye okitegeera ffenna abazadde tulina challenges nnyingi mu maka gaffe zanero lwakuba situzeeta muki mu kamera kati simanyi nze lwaki bw'oba ompagira ate onvumira omwana tompagira kireke mukwano kireke akaraka muyolokola yekekalizo shopo akaduka kewangu okamanyi kafaya nalo kaba kalabika bubi simanyi wajite bakateekako mu akedi nedda buli wamu nno weekali ak'ebyobuwangwa kubanga babutereeza nakuze tuzera okuyita awo ekireka nga nzire mukono wali kuleerwe wali awo obuduuka bw'ebyobuwangwa olina endeku ezirina ebigalagamba wafa bwekibuye bulungi obwekibuye bwo bulungi zitera kuyitirayo ntera yitaawo kuleerwa awo ekireka obuduuka bw'ebuwangwa bwe nawulira ekivumo we nali mbitawo ne mbutunuulirako ne bwe mbadde nzija naye naye bannaye kira kyekivumo ky'omwaka wana akaduuka k'ebyobuwangwa naye nze wamma sikulinaako buzibu abantu wa Uganda nno nga batumanyi Hajja ayagala kutwala abaana ku DNA era nawe simulinaako buzibu kabwe yali yebaka ku Hajja ati sinze namwe mukwanira ye bwawulira nga mutima gwe yemulugunya okuba nti abaana baba muzaalira ayina eddembe eri bakola ki yamanyi nze ate guno omwaka ogutandika mugulaba abantu balina okunkwata empola kubanga waya tekuli ndi muzibu kati oba afumbirwa nozuula nti amaanyi ge wakozesa ekira abaana si babo ate ovaako kyotambula butambuzi yakantu kano kubanga kunoba si bwe kubeera senga jati abadde mufumbo nti kalina za haji twandigambye mbu amufulumye mu kalina za kyogezaako tegeeza ne bwasanga abaana si babe bakasa basigadde wanyaabo ate era wagamba nti yakozesa amaanyi ono yafumbanga emmere tegava mu kulya ndawira ddala tewali loosi ku DNA senga ejjanga si ntuufu tesobola butaba ntuufu kubanga ajja ti mu bintu byakkiriza omanyi kankubuulire omuntu asobola omwogerako ebibi byonna kalwa n'abeera ku sayidi ye omukyalo oyo bagamba mwenzi nnyo naye bwe yazaala abaana mu Haji kintu Haji yakebeza abaana abo nga bonna babe bana okitegedde n'omukazi oyo bambi alabye nga bana okubeera nga nebbe yasooka yakutwala ku DNA n'abaana ne bamukyawa ekizibu ekitawaanya Ajja tinze kyendaba bulungi obulungi kyenjo mubuulira mu budde wange obw'eddembe nga mmaliza bino ebizibu ebinuma bambi kimpeereza message nalo nga pray for you thank you sweet mbiraba kyenjo mubuulirira Ajja ti omukwana alina mungi kyekimutawaanya kyokka Najja ati olaba agirira bw'atyo ng'afubutusa abo abaana ba 80 children bambi kitegeeza abamusookako bwayagala yali mbalaasi Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0753 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 Focus 360 the final channel koli nga bulijjo tubeera mu Lovers Republic buli onda bane Nalongo Kitone Nampijja nga twogera ku nsonga ezibeera mu Lovers Republic mu nsi y'omukwano. Tumalako omwaka tukola wrap up ku biki ebibaddewo wadde ate era waliwo ensonga enkulu ebadde yakabeerawo omwaka guno nga guggwako ey'omukazi wakyakula nvubu wakyakula kyoyo kuba nanoonyeza kyemuyitanga nange simulaba naye omukazi yalumyerumye omwana n'okumusongola ebintuntu ate nga bamuwamukusa simanyi oba yabadde maid oba senga emboozi tegatta bulungi naye nga kyonna kyekiri nti abakazi mu mwaka guno mmwe mulidde kamyu mulidde ki mu kutulugunya abaana ate nga mwe bannakazadde ggwanga. Nalongo sooka obuze kuba kulaba ku Lovers Republic yewe bebaze n'okutulaba omwaka omulamba era nga bwe n'abatulaba yenze Nalongo Kitone Nampijja Mukomusajja International mbatumiddeko bakabasajja ak'enjawulo nti nammwe abatannaba kufumbirwa mbakubiriza guno ogujja mwerwaneko kubanga omukazi ayala musajja naawe gwe bitagaddeko omwana ekigo kimu tekimulobera kola ki kutambula ekiganye bwe kiba kiganye gezaako ekirala kijja kola ki kijja kukkiriza. Almutawa Enterprises Uganda Limited battaka Nana Habu mouthwash ddagala ly'amannyo nga owulidde mu kalanga awo era nkugamba alikozese gwa alina amannya aganyenyera bibuno bireeta omusaayi ng'osenya akasoka bimukamwa Nana aba akimala ate gwali emitala w'emayanja wonna wolaba we batunda ebintu by'Abannayuganda Nana abeerawo era oba osobola okumwefunira bwettu tuli Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa. Nalongo kalutandikire ku omukyalo ono ensi ndowooza yamulabye era poliisi egamba yakwatiddwa saidi ze ye Kabaale walabye akatambi ako ninayo nalabye ndowooza adde wa Viki nalabye wagikozeeko dda naye abakyala ki ekibatuuseeko oba bibaddengayo nga kamera ebireese mu maaso era mbeera ki eyinza okutuusa omukazi oba omukozi ku mbeera eyo. Kyensobola okugamba Nero abantu mu nsi balina amasitaani ag'enjawulo ate abantu batabuka emitwe buli ssaawa kubanga bw'otunuulira sitole eyo kiraga nti omwana oyo amuleze okuva ku lunaku lumu okuva lwe bamuzaala yabadde abeera naye kubanga baga omwana alina emyaka 4 gye bamaze naye kitegeeza bamuzaala waali ontegedde kati osooka n'osirika n'ogamba nti singa omwana oyo yali amutulugunya bw'atyo yandifudde ku nnaku ezisooka nga ne bazadde be tebakoze eki tebategedde afudde atya naye bw'otunuulira omwana olaba nti alabika bulungi kikulaga nti omuntu abantu tuba n'abakozi mu nnyumba nga balina ensimbu abalala balina ebitambo bye tutabamanyiiko kubanga gwe wasanga muntu oba ne bamukuleetera n'omuwa omuki naye nga luvannyuma lw'ebbanga ekintu ekyo ekibasumbuwa bwe mu famire kikomawo oba abalala balina ekitambo nga bujjo takimanyi nti kikula ne kitandikira ku mwanawo kyovula abannaye simanyi bazadde kye tugenda kukola kubanga Uganda etumalawo Zanero si kyangu kukola na baana okitegeera
kyokka n'abantu betuleeta omuntu okivumirizamu omuntu w'emyaka ena tasobola kubanga abadde mu by'emyaka ena ng'okyamuyina n'omwana wo oba okitegeera kati omuntu akeera bukeezi n'amenka nga n'ensonga tokitegedde kwekoze eki noga bulijjo omuntu ayagala omwana ng'ate amutuza atya naye nga naawe totegedde buzibu kwe buvudde ekikolwa ekyo nkivumirira ate oba kuno nsaba abazadde mwekembe tukole gavumenti eyaffe n'amateeka tugateekewo ng'ate gakolerawo lwaki Zanero ngenda kugamba ebintu ebyewunyisa mu ggwanga poliisi eyo si yonna nti mbi poliisi waliwo abapoliisi abakola emirimu gyabwe ku lw'eggwanga lyabwe okitegedde ne wabaawo n'abapoliisi abakola ebintu okunyigiriza abaki abannayuganda omukyala oyo omulaba nga bwe bamukutte asobola okukeera ku makya n'omusanga ng'ayinaayina tasobola obujulizi bwonna buli katambi towakana tulina bye twalaba nga baga nti gundi yatta omuntu nga tamukomera taliiyo oba oluganda njogera otegedde abalala bakoze emisango eminene fayiro ne zifiira mu basiteeti ne bapangapanga awo ne bamuta n'atambula n'akola ki kyovula ku mundi guno abazadde mbagamba nti tulina okukola gavumenti eyaffe ekolerawo omuntu omusanza atulugunyiza omwana wa mutuze tutofunye chance mukubako eriiso mutemeko okugulu period janjaba omwana poliisi bw'enaamutwala tewali buzibu kubanga butaka twalidde mu ngalo ate abakozi b'ebikolobero beeyongedde ate nga ne batambula nga baseka ngenda kuwa example eri kunze kennyini ng'ennaku z'omwezi 22 guno omwezi gwe tulimu ekiro ssaawa 10 awo ekibuye wenkolera wenyine edduuka lya spirit erya Chone Spirits and Wine landlord wange balina obutakkaanya n'omwami Semakula Moses agamba nti yalina ekyapa kyawo nga kooti eyimiriza buli kimu mu Uganda omwami oyo yafuna abantu bajje bawambe ekifo ekyo nakubirwa essimu ku ssaawa 10 ez'ekiro tinaalonga edduuka lye balimenye abo abasulawo waliwo abakazi abalinawo buno bubala wabweru bamadiina bani tabafumbawo kyayi tibbo abasinga basulawo abalala bakeera nnyo okukola ki ku makya nentuukawo saa 12 kitundu nga poliisi okutambula poliisi weyina edduuka lyaffe oba olabawo ne bamenya ebbala y'akadogo ne bayingira ne bamenya ebintu byange byonna ebintu babitwala ndi awo ndaba naye nga tosobola nagamba muntu ebintu ebyo byotwala biki byange kubanga oyagala obulamu ontegedde poliisi nerwawo okujja mpaka ssaawa mmeka ontegedde bulungi gamba neewa bali eddembe okukola buli kimu kye bakola ki poliisi ebeemanyi otegedde kye baagala osiwe mu kitundu aba yategedde ku mission era n'ateekawo koka n'agamba tojja kutunulako ebbali ne tugenda ku poliisi ekatwe ne bagana otukolako statement okuva ku makya mpaka ssaawa 12 ez'olweggulo nenkwata essimu nenkubirwa bamuyita Kisemba alina tete ne mugamba afande tetuganye bagamba poliisi eri enguzi naye ebikkeko tebayinza kubanga bonoonye ebintu byaffe tuli mu mabanja poliisi ng'egamba mulinde DPC atuwe directives ne mbabuuza DPC yankolera edduuka DPC alina okunyonyola ebyabbiddwa oba nze abaddewo nga batwala ebintu byange nze nyina okunyonyola ebibaddewo ne bagaana otukolako era naŋŋamba tekisoboka ne mugaba baganye situmanyi oba yakuba essimu oluvannyuma lw'obudde nga buzibye okuva ku ezo essaawa ze nakugambye baatukolako abantu basatu ffekka abalala bonna bagaana bajjako statement up today kikyenkulaga ti mu Uganda omuntu asobola okukeera ku makya n'abonyaabonya abantu abalala ne poliisi netabako kyemukola n'atambula n'agenda gomanyi kitegeeza omuntu okujja n'omenya ebintu by'abantu nga banka zibabanja obanga so omuntu naye ate mwene kituufu poliisi ezimu nga we nkugambye nti wabeerawo eyalidde ne bamugamba mutunule eri don't involve bakwatirawo abantu bamusasudde kutunula eri naye mwene n'emmotoka byonna ne babitako olwo lunaku mwene embeera ate twebaza poliisi kuba omuntu yakoledde ekintu ekirinnya bweyogerere kira ne bamukwatira ekabaale awo poliisi eba yakoze omulimu anti kyegera tunakitegeera Zanero okumukwata n'olaba nti bamukutte kyangu era n'okuteebwa kyangu lwaki nkuwadde example eyo nti ewaali ebikolobero ebyo ekibuye bakwatirawo abantu bameka bana abaali baduumira olwo poliisi bwe yajja netulaga mbu ekola nnyo kumbe etutta abantu abo ebate bulungi ontegedde oba ne bakwatirawo emmotoka yatikkanga ebintu n'ebitwala byonna twabirikodinga ku butambi byonna byonna omugagga n'agendayo yansangawo kwajjukira baagala ntukolako okuva ku makya ne ŋŋamba sijja kuva wano paka nga mutukoze eki mutukozeeko ne babimuwa n'agenda kati golowooza bali be baakwata abalabi abaalaba nti nno bakutte abantu abadde balagira okwonoona ebintu nga bamanya nti babatadde
Kyegambo kitegedde oba kati. Nkutegeera. Tikyangu nnyo okulaba omuntu nti akwatiddwa. Naye nga n'ateebwa nga ne ku poliisi akola ki? Tatuuse. Ng'atuuse ne bamuta. Ate era kyangu nnyo okumutwala ku poliisi nga ye ebadde ekoze omulimu gwayo. Fayiro n'efiira ewa state era omuntu ne bamuta n'atambula n'akola ki? Aba oluganda olutegedde bulungi. Ensonga z'omwana zino ziba ndala mu Naalongo. Abantu balumwa nnyo omwana kuba aba innocent. Anti nze Zanero ntwala omukisa okutegeeza nti mbedde nnyo mu nsonga z'eggwanga lino mu kudduukirira abantu. Omunyina omwana omuwala yajja nga nnoonya gye wano baamubbako omwana we wa wiiki emu. Poliisi n'egaana okumuyamba. Kitegedde nti gwe byonyumya abantu bafa ku baana batono si bonna. Oba ofunye bufunyi mu ki? Kyova olaba abazadde tujja kukeera ku makya twekolera amateeka agafa tugase mu ki? Bwe banaalaba nti abakazi batabuuse kati beerwanako poliisi kijja kujanguyira okukola oba kisi kyekyo pulezidenti poliisi agizingeko agitwale waakiri batuweeyo ku bannamagye. Abapoliisi balinga abatali bannayuganda abasinga obungi sikulimba. Balinga abajja ku busuubuzi oba abantu abaliye nkinyonyole ntya omanye omuntu yajja okukola nga enkyagenda balinga abali ku kipakasi. Kubanga olaba omuntu omusirikale n'akola ekintu n'ogamba subhanallah akikoze nga anyigiriza bano abantu omuntu abeera omu Zanero n'anyigiriza abannayuganda 2 ate abalina okulonda gavumenti ebeewo ng'oyo omugagga ababonyabonya n'okulonda takola ki? Talonda. Kati yanze sobola kuba musanyufu tigundi bamukutte ndi musanyufu. Olaba omukazi w'e Masaka oyo aliwa oli yapama ku mwana oyo navuga emotoka yange nengende Masaka naliyo mu kooti nga bamusalira bamusibuye. Okitegedde nti waliwo oba ofunye omukisa n'osanga omusirikale omuzadde okitegedde asobola okwerekereza n'agamba ne kakibe ekyo omuntu ono kye yakoze yeetaaga akole ki? Yeetaaga asibibwe. Ne kamba buulira abantu mugezezaako okusiga obusaayi mu nsi eno ne n'abaana bamwe bagenda bulozaako. Abantu bagezaako okubanga omuntu yeetaaga obuyambi nga bandi mwole ne bamumumba kubanga olwaleero ye DPC ye simanyi sibiki simanyi operation simanyi byakoze bitya naye obukambwe omusiga mu Uganda nammwe abaana bwe bagenda bukola ki? Kuba ekirungi nabo tebali Kenya. Olunaku lujja kukyanga ensi y'ekyaye n'abamwe bajja kirozaako nze mbabuulira. Naalongo wanja kati ku mbeera eno omuntu ono ayinza kubanga ki ekyabaddewo abantu bayogedde ebintu bingi nnyo ebyenjawulo tiweesanga omusajja yayagala omukozi oba biki embeera eyinza okubeera nga eteeka abaana bano booleka ewaka bukatyabaga eyinza kubanga eva ku ki? Waliwo omutima mubi kuba nalabyeko akatambyako ng'omwana agamba anti sijja kiddamu nga n'agogera maama talina. Sisuubira nti waliwo omuntu omulamu ayinza okutuuka ku eyo embeera Zanero. Nze nyina okulowooza mu mutima nti omuntu oyo alina ekintu ekimuliko ekitali kya bulijjo. Yeetaaga basooke bamutwale bamukebera obwongo balabe ategeera bulungi. Ategeera. Zanero otyanga nnyo omuntu awala n'omwana omuto abamubi nnyo abayeetaaga kukirawo. Ategeera kuba we yakoze ekikolwa ekyo yadduse mangu alinnye ebbaasi agende. Zanero n'abasezi obudde bubakyakadduka baleme mmulaba. Saagala mukazi oyo yeefuule mulalumbu tumusonyiwe. No si kumusonyiwa kikyengezaako okutegeeza nti Zanero mu nsi olaba mune baba mubi atya. Nze natambula n'omwana nga tugende Dubai ku mazaalibwa ge nitusanga abantu abatamanyi Luganda naye ng'olaba yali tamanyi bye twogera naye ayagala azanyiseeko ku muki? Ku mwana. Otyanga nnyo omuntu atulugunya omwana omuto aba asaana kufiirawo kubanga omwana omuto ye muntu aba talina kyamanyi ti ne bw'aba akoze ekintu nawe mu mutima gwe oba okimanyi nti kyakoze takimanyi nekikirimu takikola ki? Takitegeera. Busungu ki obunyiza omuntu omulamu okunyoolanyola omwana wa muno bw'otyo n'okumulumaaluma ebifi nga toliiko kikyamu oba musezi nga situmanyi mukazi togwa ddalu kyewakoze wakikoze okitegeera okusinziira ku nze keyadduse n'alinnya n'ebbaasi singa twamusanze nga atudde awo n'omwana twandigambye nti maybe agodde eddalu naye omuntu eyanaabye n'akwata engoye nadduka nalinnya bbaasi kuba kirinnya paka kabaale nga teyeesudde mu mmotoka. Bawange ne yeebaka ku mukozi kati omwana ng'abaganye omwebakako. Era omwana kiyabadde yeetonda ekyo kyamukubiza okutuuka awo okutta omwana wa munne. Ate ne munnaye nze nyina enkula y'abakazi gye ngenze nga nnamba. Ngenze neegendeza abantu abazze bakola ebikolobero ku baana. Munne balina enkula efaanagana oba amagezi gaba gagenze gabulira mu binyamanyama omwo. Balina enkula efaanagana. Nze neewuunyiza nyina omukyala gwe neewuunyiza esasula media bo omwana wange bannumye nga bambye naye yadduukiridde n'agenda alabe ku mwana. Abantu babi Zanero
nze omuli sasula mmedi wange abba omwana wange annumye buki annumye bulungi abantu babi ate era bonna bo batunuulira enkula zaabwe zeezo bonna bo batunuulira nakyo bwekito bwokiraba kiringa ekirimu olubizibizi alongo si birungi kwogera bintu ebyo ntwala omukisa okutegeeza kuteekako mipigi nti oyogera ekintu osooka ne weetunuulira bulungi nga tonnaba kugamba muntu n'osooka ogamba yeggwe mipigi oba ggwe pigi era nze neetunuulidde bulungi nnyo weepimye bulungi n'olaba nga oli alimu olubizibizi alimu ekibizibizi bino ebya naadizi genda maaso simba abazadde nze mbakubira mulanga omuntu yenna ng'akoze omwana w'ekikolobero n'omusangawo already handed tewali buzibu poliisi ejja kumukwata naye sooka kakase nti enjala talina amatu talina waliwo abanenya eyakuta akatambi ako mu ngeri bbiri kale yakakwatidde ebbanga ggwanvu naye mukwata yabadde ng'anyumirwa kyakwata ate n'atatulaga nti naakutteko kuba okukwata kyabadde kyetaagisa sekendi zinga nnya just okufuna obujulizi obumala naye otaasobolamu eyakutte yabadde ludda yabadde mu kiyigo eyakutte naye yabadde kiraga mpozi omukazi ayinza okuba alina munne nga be beekutte ebintu ebyo eiza ne babiweereza omuntu okitegeera kubanga si kyangu muntu alasula mu nnyumba kusobola kukwata muntu ali mu kiyigo osobola owulira omulanga n'ojja kadinisa k'ekiyigo katera okuba nga kaggulawo kamukawo kano kalaga nga tekabadde kadirisa kyaga omuntu yadde amulikodi nga yabadde amutunuzaamu essimu bw'ati kitegeera ng'akikoze ng'oli eyapama ku mwana nti beekutte basindike obubaka bwabwe kyovola nkugamba ono omukazi mulamu twala omukisa okutegeeza si mulalu niwabula no video analysis wamma akatambi ako wadde kesi tewaza okulaba kesi taza naye olaba ebifaananyi bigezaako okulaga nti omuntu ayinza okuba nga yabadde munda mu yadda naalongo olaba olakano akajji kiraga omuntu yabadde waggulu bw'ati yabadde waggulu mu kadinisa ka kiyigo okusinziira nga wendaba ennyumba z'abapangisa bwe zibeera kadinisa ka kiyigo naye neewuunya obukkakkamu n'omurekodinzi wa vidiyo bwe yabaddeko osobola okukwata ezo zonna eddakiika kubanza awo mba namenyedde edinisa eyo nenyingirako kalabye n'omutima guno majjukira omwana ng'aleeye waababa yagenda kuyiga kwogera era n'omutima omukubiddeko essimu sanyu n'ogamba tayogera namukubidde naye nze ntwala omukisa okutegeeza ati omutima guno mbuya nga siri bulungi n'akamu ndeka bulesi bambi sala mukama asaasira akaana ako kawone bambi ate enkovu z'amannyo mpulira tezivaawo kasaasire kamaama naye omukazi yalidderiddo akaana k'omusajja anyway abakazi oli yagenda kupama ku mwana omwaka guno mwe mulidde empanga abakyala mu kutulugunya abaana mwaka ogujja tujja kukyusaamu tujja funayo ku bakazi abalema abawerako wakati nze ngenda kuwagala ejjambiya yange emize egimu okugimalawo amateeka geetaaga okutwalibwako mu mikono waliwo ekyalo kyogera bale bagamba eno tebabba anti omubbi eyabba wano baamwokya si kirungi mu mateeka si kirungi naye oli waapama ku mwana ono n'aluma oli n'akola atya abantu kambabuuliriza nekubanga akuma mu bantu omuliro naye ekikolwa ekyo si kirungi bitwesibako lwa nsonga nti tumenya nnyo Katonda nekyosobola okukulwegala Katonda akikole ki akikkolere n'omuntu g'osobola okwejjirako okugulu oyagala poliisi emukuyambeko leka emutwale nga takulina nti naye bajja kukusiba tewali buzibu naye wanditaasizza omwana ono n'otakwata vidiyo kuba wandikutte vidiyo eyo n'oleeta wa poliisi senga kati tuli mu kuziika ng'ate wabadde osobola ottaasa obulamu so obutambi buno nga bukwatibwa ku social media poliisi naye erina okuyiga poliisi ejjewo statement eno yogamba totwalira mateeka mu ngalo egambe ennyo ku kutaasa obulamu kubanga sebo simanyi wenja kwebaza nti munaye bali kunkwatira katambi naye munaye yafudde guno omwaka abazadde batukwate empola kubanga wayatekula yetaaga poliisi eveeyo tusomeseeko ko okutwalira amateeka mu ngalo kitandika ddi era kikomawa kuba tetugenda kukwata bukwasi nga tenajja kutusomesa nze jjambi yange nakugiwagaza saagala bakusibe okutwala amateeka omuntu yenna bw'anaakola ekikolobero ku mwana wange ne mukwatako bwe paba
nze kenna kitegedde nti omuntu akola ekikolobero n'ateebwa. Omuntu tujja kwambalagana bukanza obusooka bubikuka. Okay. Abba Makasi. Mimbizi. Omwaka guno Desemba omwezi tugenda gutuma Abba Makasi mayanja. Kuba n'olunaku olwakeseza ekiro kya leero era ayina be yayisizaamu. Azze ayisaamu abantu nga bawa ku magezi ag'enjawulo. Ekirungi alina obudde bwonna nti akwata akatamiko n'akapulayinga n'agamba yo bro stupid you know me you know say kati Abba Makasi ono alina sobe gye yakoze oba kyakola abaana kye balina okukola naalo because nze Abba waba omwana wange mba musanyufu. Wano ebuzibu tulina ekintu kye bayita obuwangwa wano we tuli. Nti ebintu ebisinga kuba kabuuza ne kagamba who said ti omukulu takola ki. Ate ekirungi kamanye ennimi nga ssatu kamanya Olukyoli kamanya Oluganda n'Oluzungu era akagambye abakazi mu Luzungu temwetawaanya n'Oluganda nduwulira bulungi wadde luno lunyangwira obbaddamu naye n'Oluganda ndutegeera bulungi nnyo. Ne kagamba ani yabaga nti omukulu takola ki tasoobya. Nze kamuddemu Abba nti obuwangwa wano bwe tukkirizaamu nga mu Buganda twasanga balina amateeka kwe batambuliza obuwangwa bwabwe. Kitegedde nti omuntu omukulu kubanga edda omwana wakolanga omusango omuntu omukulu nakwata nakkuba oba akumanyi oba takola ki edda oyongeddeko edda oba takumanyi. Kitegeeza naffe twabikola ki twabisangawo nti omuntu omukulu tebamuvuma. Okitegedde omwana ow'empisa oyongerengako nnyo edda tayanukula bantu baki bantu bakulu. Muddamu ki kyeyagaye nti ani yakola ki ani yabireeta ani yagamba bwali bwanga wano mu Buganda bwe tukola ki bwe tulimu. Naye ate erudda n'enzira ku sayidi n'Abannayuganda tusukka. Oba otegedde kyentegeeza nti bw'obanga Zanero njagala omwana wange n'akola ensobi n'ojja mu kamera n'ogamba gwe mbizzi gwe kyana gwe. You get my point. Gwe kenyini bato ina magezi. Kubanga gwe oli muntu mukulu. Wandiruŋŋamizza omwana oyo nga tomuvumye. Nga tonvumidde mwana. Okitegeera. Nti kati gw'olaga nti omwana kye yakoze okwogera ku kitaawe kibi. Aye naawe okutta omwana kitaawe gw'olwanirako gw'otala na bw'oyita. Nga oyina famire yo. Naye walumiddwa nti omwana ayogedde ku kitaawe. Taata we ye. Oba ontegedde. Bwe toli muganda wa kitaawe. Wabula olw'okuba nti tukimanyi nti mu Buganda nti omwana talina kukola bw'ati wandize n'omulungamya n'ogamba nti Abba bwe wandibaddeewo ensonga yonna wandibadde ogeterako taata message ne bwe yandinyiize nnyo yandibadde aziwulidde. Anti era yagambye mulowooza we yatuukidde awo ng'amakubo gonna tagagezezzaako. Anti kati ngezako kusigira ekifaananyi kuba n'abajja okwanukula omwana oyo nti mwandize n'endowooza kiki kye yandikoze eki teyandikoze olw'okuba nti tabagamba nko biki byagezezzaako before gwe wandibadde omuwendowooza yo ye yandikubuulidde nti nagigezaako neekola ki neegaana. Naye gwozze ku mwana wange yadde alina kyagamba Ssanyu alina kyagamba Naalongo gwe n'ovaayo n'ogamba kakati gwe kyanaggwe Ssanyu musiru gwe kakati ate awo mba simanyi nti olwanirira kituufu oba otegedde kubanga ate n'oli gw'ovumira omwana naye era si musanyufu kuba ate ye omwana we yagambye ye teyagambye gwe ate gwe olina obusungu bungi okusinga taata we gwe yakoze eki gw'omanyi butya bwe yakuza abaana be. Nze nakuza abaana bange nga mbayigiriza olugambo tinze omwana wange buli kintu olundaba nga maama omulenzi wali yaŋŋambye nti nampeeyo 15,000 gundi yaŋŋambye bw'ati kati gwe manyi baka miliyoni abaana be yabakuza ng'abagamba nti muŋŋambeko kuba buli muzadde alina bwakuza abaki abaana be. Kati gwe ovuddewo omukulumirirwa ono gw'oyagala ate okakanya ku mwana we omuvumye embizi omuvumye ebiki omukoze otya kitegeeza naawe entegeerayo ng'omuntu omukulu tekweyimiridde. Abba Makasi mutuufu naye okulaba nti omuntu atategeera bamuddamu naye n'akuddamu ku levo kwakulabiddeyo obusiru bwo kubanga talina kigambo ky'amagezi kye wamugambye nga kimuyamba kubanga oyo mwana muto yeetaaga kubuulirira. Naye ate naawe bw'ojja n'oyingizaawo bbato nga tomubuulirira ovuma muvume naye ajja kufuna obudde waatula agambe naye kaakati kunze eno nani asinga obusiru kuba ate ezo no sina kye namukoze kitegeeza naye tomunenya kuddamu muntu nga bw'aba akoze eki kubanga naawe tewakoze mulimo gwo nga muzadde kubuulirira mwana muki muto waze kuvuma muki muvume kati afune muki nsonga ya Abba eyo abaamubuulirira basooka ne bavaayo ne bagamba tebategedde bye yagambye oluzungu lwali lungi baategeeramu katono nange lwannema ne bagamba tebaabitegeera ne tugamba
ekyabaleeta okunnyonnyola be batategeera kikyali wabula kuki kuba baasoose ne bakonfaminga kana gwe oyogera oluzungu lungi nnyo ate ekirala kati waliwo omuzadde agamba kati oluzungu oluba lungi tolutegedde soka gwowulire kakati mwana gwe atumanyirira eyo tonnafunayo na butuuze tusobola okukuzza wano weeyongera okulaga kamiliyoni n'omwana we kubanga ali mu Amerika kikuluma kubanga gwe ababo bali wano emigogo gye balya bw'ogenda bw'osabiriza bw'obawa bw'otera mu kaleega bwe balya okitegeera kati gwe olwokuba omwana we oli ali mu Amerika nakyo kikufuukidde obuzibu ku mutima kubuuliriza nera omuntu yenna waba ayagala okuwabula omwana wange mugambe ate omugamba bigambo ze bimutiisa kwogera gwe kumulaga nti byangu n'abantu abakulu babikola ki babyogera ate oba weyongera okwolona omwana wange kati ate sitomubuulirira mukole ki nze nyina nfaafagane naye kuba nze nkola ki kuba nze nkuza omwana wange mugamba nti ekigambo kino kibi kino tebakikola ki kate gwaze okuwabula ojidde mu ttooni ey'ebigambo ebinene byeŋŋaana omwana wange ntebabiisa mukaki mukamwa kati oba oze kunnyambira mwana oba kunyononera mwana nze Abba Makasi sikolagana naye lwa luzungu tibyayogera sibikola ki sibitegeera naye ndi mabega wenyo 100% nti omuntu yenna bw'oyawukana ku ntegeera y'obukulu bwo n'abaana abato bakujooga kyovola buli musajja buli muntu omwavu ennyo ku kyalo yalinga kikanga baana bagambye waliwo omuto yakanganga banne era baletanga oyo muzeyizedde alina omulevu mungi nnyo ayambala ekkooti tajooza yakanga abaki abaana kati omuntu yenna bw'olabikira mu kifaananyi kya kanga baana Abba Makasi nga tumukukwasa kubanga Abba Makasi ayagala bikikanga era yagambye ensonga eno ayagala abaana bonna bamulabireko bategeere nti abakulu bano babasobola era omwezi guno Desemba ffe twagutuumye ku kalenda twagukyusiza mu 2025 tugenda wandika wali Desemba Abba Makasi nze kambeko kyeggamba tugendo babiwangaawo nyinza okuba nga Abba kye yayogera mu kamera tekyansanyusa otegedde bakye nkunyonyola ngamba nti tugambe Abba buli kye yayogera nzina nti ntegeera oluzungu anti lindako buli kye yayogera kyali kituufu anti nze nkuwa example yange titugambe nti Abba kye yavayo gamba taata we tekyensanyusizza ate bwe kiba tekinsanyudde ate sirina kuvuma Abba okitegedde nyina mugamba n'omugamba munaye Abba abazadde babakwata mpola mpola wowe nakyo omugamba okitegeera beera ng'omujjukiza naye ddadde kino ekintu si kirungi nti olw'okuba nti ye aba akuzaala alwawo otegeera nti by'omugamba bye biki naye era aba ategedde omwana kyakoze eki kyagambye kitegeeza nze mba nkoze ogwange okulaga Abba nti kati gezaako gambako taata privatire naye bw'ovaayo naawe ate n'otandika okuttunka n'omwana ataakukumya ate gwe ng'ovuma muvume nze simulinaako buzibu naye bw'aba alabye ng'akufaananyiza akayumba k'embwa simubaako na buzibu Abba alina ekiro kya leero gwakeereddemu n'agamba ate we mamanyi Mimbizi yali musiru ate ono ye musiru nnyo okusinga n'Emimbizi kati ono ye aze n'agamba Danera bye bamuyisaamu byonna si yasoose okubiyitamu alina okukimanya abakazi babiyiseemu bingi so talemezaamu nnyo ani yabyogedde Abitekisi taata wange kati awo omwana n'agamba ate bamanyi Mimbizi yali musiru ate ono buro ayiseewo Abba anaasokako Desemba eno abantu lwaki tebeenenya Abba era ne yeewuunya lwaki bye baayogedde babitadde na ku National TV obuzibu obutuukawo ti omwana oyo ayinza okuba akuzanya abadde nnyo ne maama we obudde bungi ebiseera ebisinga abaana abalenzi baagala nnyo bamama baabwe Zanero nti kati ye ekintu kyalaba nti kirumya nnyina okutuuka omulabako ng'akaaba bw'alaba ng'omuntu yenna akitwalanga ekyokusaaga aba ayagala kumugwa mu bulago kati ekimuyamba olw'okuba amuli wala kyava amuddamu ekimuli ku muki ku mutima kuba noono engeri gy'ayogeddemu ng'alaga kya bulijjo si ku maama we kya bulijjo si ku maama we ng'oba kyatuka ku nnyoko n'osirika ye si mwetegefu agambye ono alinayo omwana omuwala alinayo sisita oba alinayo omuntu yenna obuvunaanyizibwa gwatwala mu kitonde ekikyala kati nze saagala kudisikasinga nnyo ku mbeera za Danira na bbaawe kubanga ffenna abasinga obufumbo butagalako abakyala bangi banobedde ku myaka emikulu nti olaba nga negolowooza nti afumbye emyaka 2 alina omusajja bali mu kuyomba mu kamera kitegeeza nti obufumbo okutaggala Katonda yamanya tetumanya dira obutagadde wabula olabirawo nga waliwo embeera ekoze eki etagadde naye nze omwana Abba wamma nkugamba dadi mutegeeze mu inbox gwe toko wamugamba byolaba nti bye biki inbox yagimala bye bituufu nze kyensigala nga mukola ki omugamba nga mugamba naye ate gwe ayagala ennyo kamiliyoni ng'ate bw'ojja ku mwana w'omuvuma avuma n'omujolongola bw'oti sika kasanga kamiliyoni ate awo neeyongera okubeera mukwano gwe kuba si yakuzaala
hali tagenda kuzaala era tayinza kulondawo wakati w'omwana we n'abamuvumye musuubire nti taata agenda kudda kusaidiya mwaleko omwana mwoleseza nnyo omutima omubi mwoleseza nnyo okulaga nti abaana bammwe okubanga tebali bweru kibaluma okitegedde so nga ate Chameleone si yabagaana okutwala abaana bammwewa Abba yagambye bano baagala tegeka mutaata we ssente mufuula mbalaasi kati balina okwogera byonna ebisuuta bamutegekemu endongo oba obulamu buggwawo kasite endongo babeera bagikoze eki nesijja kuyingira nnyo mutalo lwa Abba ne taata we kasaba omwana aweze emyaka 28 abaakuze bwe batugamba wano e Kampala kyangu nnyo okutula ne mukulu munno yaweze emyaka 18 n'omunyonyola nti bano okuntegeka si bakikola mu bubi otegedde oba kinyamba wano na wano you get my point ekyo kati mulimu gwa Chameleone okutula ne Abba amulage business wise kino kikomawa lwaki bano bakola bwe bati kuba ayinza okubanga omwana nga yabalabanga abanyonyonsi obanga abalabanga abagala okuttaani kitaawe obanga alaba nti taata bange yandiwummudde okuyimba kati balina bite zaako bameka babiri ono amulage lwaki nakikola bwati lwaki kino kiri bwe kiti naye mwe abavuma omwana nze sikkiriziganya nammwe nze saagala muntu anvumira mwana wange kubanga ate kubanga ovuma abange nga nabo bayinza okuba bakulemye okitegeera fenna abazadde tulina challenges nyingi mu maka gaffe zanero lwakuba situzeeta muki mu kamera kati simanyi nze lwaki bw'oba ompagira ate onvumira omwana tompagira kireke mukwano kireke okay nga tumaliriza Kireva gye ensi yaleeta eyo n'agamba Kireva katasula mu studio amakaya gasulawo n'agamba mumunoonyereza ekono yandiba PDD we Uganda nga tetunnategeera bulungi PDD kyeki PDD muntu Naalongo ali luddawo ali mu komera yakola ki mumunnyonnyole mutegeere bwe yali agula nnyo obuzigo babuyita ki buno bu baby jelly baby lotions FBI yamunoonyerezaako naabukola ki simbaze bamusanga na bingi mbo nga kigambibwa ayina gyabisiiga ate nga si mu face kati omanye obuzibu bwenkufunye nze sijja kusobola kuteesa ku muntu wamma gwe Segedi nakya wamma kojja yali akola ki oyo omusajja kojja tuyambeko kojja ndabayo mwetegevu nnyo okunnyambako nze nange waliwo ebigambo bye sisobola kwogera mu kamera yali musiyazi bwe kityo bamusanga n'ebizigo bingi ng'abyesiiga ate nga si mu face kati musanga n'ebizigo musango gw'atali mutonzi wa bizigo ffenna tubyesiiga si ffe tubikola kojja nyambako ng'omwaka gugwako nnyonnyole Naalo sibitegedde ge mazima PDD yali musiyazi n'asiyaga obuyimbi bwonna mu Amerika obuyitirivu kati mukazi wa Kireva gye naye ekyadde kimuyombi agamba omwami yasuulawo amaka wali n'ava mu nnyumba asula mu studio n'abavubuka naye yazuukuka ekiro saa 8 n'asemberako ne ku studio awulire oba bano bali mu kuba ndongo nga studio eri silent tewaliyo wadde endongo nti bayeya luyimba n'amubuuza lwaki tadda mu maka naye atenze muka Kireva gye abadde anzise kumanyoko kumanya oluganda lwesi lwawe siritereevu bulungi naye oluzungu lolutereevu bamunyiiziza nnyo naga mbwagwe ebyennaku bisekerwa naye mukyala Kireva nkutegeeza nti abasajja tebabavuma ffenna batunyiiza naye mu kamera kinenemu nagambye agumiikiriza emyaka 2 Kireva yagaana omulagako mbantu kati Kireva ensi yaleeta oyo ani DPBC kakati omukazi oyo ate mwagadde nnyo era muka Kireva singa mbadde kumpi nandikuwaddeyo omutwalo omukazi omutuufu tanoba zanero kankubuulira olaba abaana bano abali mu Bwakadaama nakolera Bwakadaama emyaka aga azimba kalina nga tafunye nti bamubbye azimba kalina nga nnungi nnyo nakola bizinensi nga nnungi nnyo nga n'emmotoka avuga nnungi ku kakadde kako kaafuna emitwalo 9 emyaka ameka balamu emitwalo 9 emyaka 2 ziba ssente mmeka soko balemu awo naye kati sebe ebintu by'obufumbo kali mwena bizawo emuti bwe jangu wankuwe ansa emitwalo 9 times 12 gwe mwaka gumuze miliyoni 10 mu emitwalo 8 kati dira miliyoni 10 emirundi 2 miliyoni 10 mu emitwalo 8 emirundi 2
times 20 bwe bukadde 216 million bukadde 216 kati obukadde 216 omuntu afunako kakalina ke nga kalungi nnyo kano kamyalireja ebiri n'emmotoka ye ne business kitegeeza nti singa mukakireva abadde yagenda mu wa housemaid ng'akola kusevingira bulamu bwe n'abaana be yandibadde alina kyakoze mu buki kati gwe bwalade bw'oŋŋamba ku myaka 2 nti onkooye obudde bwange obwonoonye nkaddiye nti Zanele omuwala gwe wali okwana ku myaka 18 olwaliro bw'omusanga yenkananga Naalongo otyamu alina okuba ne ssente okitegedde tokyamukanga luli bwe wali okola ki kitegeeza obuwala bw'omukyalo oyo kireva bwonna yabutwala ontegedde nti olwaliro ali mu bukulu bwe ate mu bukulu bwe mumaliddeko emiki ate baawe amwagala omusajja yenna bw'asuulawo ekisenge kireva jangu tukuwe ka super charger bannange amaanyi ganze kuba gamukewa jangu ofune ka super charger oddeyo amaka gonna kasasa notajja n'okutuula mu ddiiro mu mmotoka ebyo ebizibu ebyo bituukawo kuba omukazi bw'abeerawo ng'obwongo obwo tebusaanuuka bulungi tuba n'obusungu buba kumpimpi omuntu yenna yenna nga tebamwegattako anyiiga mangu okitegeera kale era ng'ofuna ebirowoozo nti lwaki yeesiba ku buvubuka buno tegeeza abakazi abakambwe ensonga etera kuva mu tabegatta kati tulabye kinnamagwatale kiyomba na buli bantu kubanga nti ensi yakyenyinyala omukazi yenna kasala tebamwegattako buli kizibu akibeeramu buli luyomba alubaamu buli lutala alwana okulaba ng'akola ki alwenyiga mu lwaki nti stali happy oba Luganda lwange olutegedde gwe omukazi gwe beegasseeko manyi essanyu lyaba nalyo n'obudde obukuyembesa ayinza obutabufuna kubanga abamusanyufu kakati gwe yomba gwomanyi naye nze mukakireva nkwagadde nnyo n'abalala bakulabireko nti omusajja bw'aba akukooye yagende kuba yamwagala tanagambako nti bange takola ki agambye n'okugamba nti teyampadde Christmas yadde omutwalo gutya adde omutwalo gumu kireva ogamba oli mulokole taatawo n'omugoba ewaka taatawo akuzaala amugambye ekikubonyabonya gwe wagaana okulokokako omukazi okusinziira gwe walokoka n'ebyokola ate ontamiza nnyo obulokole kati gwe njagala ombuulire taatawo akuzaala omugambo Zanele ntambula ogende taatawo kubanga si yamuzaala nga badde mugamba naye taata ki ekimutwala ate okubeera ew'omwana anti kambeko kyegamba Zanele abazadde bangi nga tebategekera bukulu bwabwe naye ng'ekyabagaano bo bategekera kubeezaawo baana mmwe mukule Oluganda lwange lutegedde bulungi waliwo omuzadde ng'ali mukazi gwe naye nga kasente kafuna ayagala omwana wasome okitegeera atuuka eseera amaanyi ne gamukeerewako nga te gwe yateekamu investment kubanga ffe abazadde abaana tubawola tulinga Bulaaya ekulabira bw'otandika okwola gisasula ku ssente zaayo ziri teyakola ki kati naffe kirungi Bulaaya era okaddiwe era eddamu neekulabirira kati naffe abaana bano tubawola mu mpolampola mu installment kati nange bwe ntuuka nennemererwa ng'omwana ng'ali bulungi lwaki olaba nti tatawo okubeerako ewuwo kizibu kubanga singa mukazi ate yakomplaininga nti kitawa mmazeeko emiki kwano mu Buganda Sezaala tumwewala naye olaba omukazi ate yayomberako Sezaala we kitegeeza bbawe kyakola kiki kibi oba ontegedde kyentegeeza Zanele nti kati mukwano ki gw'olina ogusinga taatawo ate mukakireva ebintu bino byangu nnyo toddamu kuyomba n'abavubuka abo fumba otuzirwa nga tubuguma bulungi tuteeke kumpi naye ono leero simanyi oba 225 ayinza osimatoka ekkomera amateeka gonna ayagala gatwalira mu ngalo abantu abo bavubuka abaliraana abasajja baffe basinga otuleetera obuzibu nti bw'atakusiima aba alwana nnyo okulaga bbaawo buli kibi ekikola ki ekikuliko atandika okulaba abawala abaloba muwaanira bannaye gundi wampisa gera nnyo waatuula teekawo obusumaali gundi alina nnyashi bakoleko effujjo nze nakula siwaaba nze taata wange yanjigiriza how to okweprotectinga kuba nze byanzaala bw'omu nze nakula siwaaba nakati mu bukulu nze bw'onkolako olutalo tolowooza mbu mba nsirise mba sikuliiko making sure nti gw'oba ojja okumpaabira era nawulidde edda nga olutalo olwo nali mmanyi lwaggwa naye kyo yonna tugikoze eri mu lutalo yes nze mba mmanyi nti gwe kwe walunzigulako nga tonfunye permission kati kakasa nga gojja okola ki okulumala okuwaaba kubanga nze nakula siwaaba bw'onkolako olutalo nze njiya bwenkukolako mpola Robert Shua kakati abo abalenzi bwe batyo gera waatuula tekawo obusomali bumufumiti anti azunga nnyo mu maka ge agatali gage omuntu yenna bw'aba nga takwagala nga bw'ayagala nnyo bbaawo ewange nze nampijja tebannaye musaagana nnyo kati ng'otuddewa
Tondiko mbwate mbolikodi nnyo ku bba wange. Omuliko otya? So mukyala Kireva mutuufu Nyonyi nze kakasa bwe yagala nnyo kulagana ne baze kakasa nnyo nti ne batonjagala ompaana waana. Lwenjo kuleko be naye emirembe kubanga nze obukodyo nyina bungi okulabanga nkwawukanya naye. Ye ate nze neerega n'ebyo byonna. Nasoose n'endowooza obaka badi. Naye nayogedde ne Mayanja n'aŋŋamba. Buli obusungu si bwa kabadi. Yamaze sho bulungi ng'abalaba bw'ate mu ddinisa. Teyayingidde mu interview kwa nabadde neewuunya. Kireva gye ng'ayambadde n'anyuma ku lutalo. Akayadde alina gy'alaga. Mayanja agenda okukola interview ku Kireva gye. Kireva gye yeeseetinga bulungi anyuma. Omukyala abalaba mu ddinisa. Mayanja alikodinga omukyala akola ki? Alaba. Omukyala kamera olwavuddeko nga tugenda okugamba nti kale final channel we are out. Ye n'agamba now we are in. Kati olutalo n'atandikirawo nasoose ngamba ono katemba firimu nga neewuunya omuntu ayambala n'anyumira olutalo kumbe musajja atu basoose ne bamuteka omukazi n'awa obudde. Nze Kireva bw'aba yasulawo ekisenge omukazi bwe yagambye buli kintu kimutuukeko wasulawo ekisenge okisuulira waani ani yamukuwa. Kireva yagambye emisolo mingi. Emisolo mingi akola mu URA. Ayingiza biki mu ggwanga biba musolooza ebimulemeddeyo tubimuggireyo. Yagenda okuwasanga takimanyi nti emisolo mingi. Ate tatumanyira nanyo kankubuulire. Nze kankubuulire. Omukazi yenna bw'ayogera ku nsonga yengeeyo nti bannaye ensula bubi. I understand what you are talking, madam. Bw'oba omuntu asula bubi, sebo ddayo mu kisenge omukazi gwe bamwewasiza, totewojja kuddamu kuyombagana. Ate omukazi oyo mwagadde agambye nti bw'oba okooye. Kola ki? Genda. Kasamba Kireva wagula omanyiwo. Tebakwazikawo. Ate bali ajja kutundawo. Kitegeeza ne bw'obula ebbanga ojja kusanga waki? Wawo. Bw'abanga omukazi ennaku zino ndaba nga akulabikiramu bubi, kyala. Naye nze omukazi bw'olaba abantu nga bakumalako emirembe mu nnyumba yo amagezi gonna okulaba nga bagivaamu. Nze ndi ttiimu gwe tuli tuti. Bakazi ennaku zino bonna abo mu Uganda. Nze ndi tuli tuti. Tubatunuulira nkaliriza okuva ku Nambwayo tebunnawummula. Tewali buzibu naye wabula nze kyenkuwabulamu eki. Nambwayo yanyukira mu kalina ono ye poloti. Tebamuvumira mu kamera. Ekyo kyo kitereezi. Era agambye for 20 years naye okusinziira ku Kireva gye n'embeera za Kireva gye nga twadde tuzimanya. Omukazi oyo waba asirise paka leero lwayogedde. Omusonyi wanoosooka ogamba owaayi kira kati yamusaba emitwalo 3 bamuzibukule enseke oli ayagala mwana. Tozimuwadde kati azezibukule. Kati kale Kireva funa gloves. Ozibukule enseke. Ekisenge okidde tosanga wandibadde obaako wootetenkanyiza. Unabawo oluseke olwekanga. Manyi waliwo omuntu lwakeera nga yakuse yalidde emmere. Asobola okubaako oluseke lwazibukulawo nga temutegedde. Naye mu kisenge odduseeyo ensujjummye eddagala ly'enseke toguze seba ate weesibidde mu studio ate w'osangaza omukazi omumpi osanga teriiko luggi. Studio nayo gijjako oluggi. Luggi osanga nduggyeko nkulengere bulungi kyokolayo ekyo ekigwana okujja mu kisenge. Kirungi studio eri underground. Saagala nze bintu ng'ebyo. Wabba mukyala Kireva tebavuma musajja ekyo kimwetondere mu bwangu. Ngera tawa abaana bange nsaba okole ki? Tebayombesa musajja bigambe byokoma nnyo kombwagwe. Ekyo kyetwende mu bwangu kubanga ye taata w'omwana wo yadde waliwo ebitatambudde buki. Entalo z'osobola okwekoya totamukutokoya mukama. Obulenzi obwo mbulaye bukyali bwana buto. Trespass wano mu Uganda musango. Ontegedde omuntu kotayagala mu makaago todda mugamba toyita bugere wano nedda. Ndi trespass ate omwami waba yakuyise batekyali trespass. Andi atenze nanyiniwo nkuganye. Ozuze ebiwandiiko bigalanga wa mukazi. N'ekirala omukazi omusajja yenna bw'onzimbira ennyumba n'ontekawo n'abaana bange. Nze mba n'obuyinza obusinga ewaka kuba nze nkuuma. Waliwo omusajja asiibe waka mpaka kuva kumakya mpaka kumakya. Bw'okuumawo baleme kubbawo. Kubanga yes nze nkuumawo nze agoba abatabbe saagala kukyala waka. Kitegeeza nze nsinga obuvunaanyizibwa obuki. W'ogulira poloti n'ozimba ennyumba. Yes nze ogikuuma kuba kwa mukazi. Yes kyobula batuyita bamukuuma. Senga osanga bagibbye. Obuuza mama w'abaana tetino kyatuseewo kitya. Nze mukuuma kati sebo gwakyacaliza obugulu ekyokukolera mba nkikola ki? Oba kirina. Studio bwe buzibu jamu oluggi. Oba studio eve waka. Tejja kuva waka ate bange mu mutwale ojesirabira nga mugambye ono omusajja asimanyi byakoze bitya. Kati kiki mwagala. Nti jamu oluggi bw'obuuza lwaki waluggyemu nti sikyakulaba mu kisenge. Zaako oluggi odde mu kiki? Mu kisenge. Bannaye nze ensonga z'ekisenge ezo nziriko nnyo tuli tuti. Omukazi oyo ze ntegera kyawulira kati. Nga tumaliriza. Hajatiwo hajati zuula. Abadde she. Ennaku zino ate akuba bubi nnyo olutalo yalujja ku defensive kati ali mu attack.
yasooka lulinga abeeraawo ku defense naye kati yagenda mu ataaka yasooka kunyazaala n'amuwa bubi nnyo n'amaliriza nadda kati kumwezira n'agamba naye omusajja gwe mugamba nabba mbadde namuwasa emyaka 10 nakiwulira kati ebyobugagga bya Haji bye baali babba kati nga mmwe ba social media in-laws ng'omusango ogugenda guggwanga tulaga ate Hajati yali yawasa ekyo nakiwulira nga Hajati agamba nti abadde abeerawo ate ngera bwe kibadde naye nga ayinza okuba Haji alina amaka amalala okitegedde twale nnyo ekyajati waabadde bwe gye yali abeera bwe wamutama ndowooza n'agamba kanisa neefunidde omuntu alina wakola ki kafumbirwemukko myaka 10 oba nofumbiddwa nze kati ate okuba owoobezza ngenda kubaako kyeggamba nti tuli twayogerera nga Hajati nga tumugaana kwogera kati oba twalina ensonga ki tumudifendinga ng'asobola okukola ki okweyogerera era obaona kyomubuuza ng'omukubira kubanga nze navaayo nenangirira nti kyembadde nkubakuba nali nsuubira nti bajja tutuula nga famire bateese kuba nze njagala nnyo emirembe naye webanga ate famire ekyaleeta abavuma omukyala nekindaga nti okuteesa kuyinza okutwalamu akaki akabanga kubanga gye bamenya edduuka lyange honalebo yampita nenjogerako naye nemunyonyola whatsapp netunyumya nekweyo emboozi nangamba agenda kukola obudde agenda kwewa obudde alabe ekituufu ekintu kino ekituufu kiri ki okitegeera kubanga nze nali mugamba nti mulwana nnyo okulanga abantu bano babeerawo okukwatagana so si kuba waliwo omuntu ajja okuba nti alidde ekyemisana nga yo gwe kuvuma abantu waliwo ajja okujja nti bamusuubiza waliwo nno omuntu ng'era alina ekisiraani nga ne bakusuubiza okutwala e Kenya togenda n'okola n'ovuma n'okola buli kibi ne Kenya ne batakukola ki ne batakutwala kuba baasuubizibwa baali bangi ne batavaako wadde wano e Kampala mpozi nga bali mu nteekateeka za mwaka gujja kati nze ndabanga kye nali nnwanirira kikyetaagisa akadde kati n'olw'ensonga eyo buli kyoyagala okubuuza Hajati ng'omukubirako kaki kubanga obuyinza twabusobola ntibumukola ki ntibumuddiza kubanga twakubaakubanga ate nga sayidi endala eyongera kusomba bavumi oba oluganda lwange otegedde bulungi kati omuntu omulamu yenna ogw'okuwabula ogukola naye ogw'okwesalirawo agwesigaliza yasinga okumanya bwakola ki bwawulira era nze simulinaako buzibu omuntu gwawulira nti amutuuse mu lugoye waddembe omwekukunulamu n'amuzza wabberi kokitegedde kyeki kyenagambye ku mwana w'amayanja nti omuntu osobola okukomerera ennyo kitaawe naye nga ate ye omwana yasinga okumanya bwakola ki bwawulira kati naje tiyasinga okumanya bwakola ki sisobola kumujajinga siri mwetegefu muwayo magezi malala gonna gwowulira ng'omuntu akuli bubi sala amagezi oyo bw'omwejjako bw'oli yavuma munnembo afaana n'akaduuka k'ebyobuwangwa ate era bw'otunula ennyo omuntu asobola okukafaanana akadaka muyolokola yekekale kyoshopo akaduuka k'ebyobuwangwa okamanyi we kafaanana nalo kamanyi nnyo kaba kalabika bubi simanyi waki tebakateekako mu akeedi nedda buli wamu nno weekali ak'ebyobuwangwa kubanga babutereeza ennaku ze ntera okuyita awo ekireka nga nzire mukono wali kuleerwe wali awo obuduuka bw'ebyobuwangwa olina endeku ezirina ebigalagamba wafa bwekibuye bulungi obwekibuye bwo bulungi zitera kuyitirayo ntera yita awo kuleerwa awo ekireka obuduuka bw'ebyobuwangwa bwe nawulira ekivumo we nali mbitawo ne mbutunuulirako ne bwe mbadde nzija naye batunaye kira kyekivumo ky'omwaka wana akaduuka k'ebyobuwangwa naye nze wamma sikulinaako buzibu abantu wano Uganda nno nga batumanyi Hajji ayagala kutwala abaana ku DNA era nawe simulinaako buzibu kabwe yali yebaka ku Hajji sinze namumukwanira ye bwawulira nga mu mutima gwe yemulugunya okuba nti abaana baba muzaalira ayina eddembe lye libakola ki yamanyi nze ate guno omwaka ogutandika mugulaba abantu balina okunkwata empola kubanga waya tekuli ndi muzibu kati oba afumbirwa nozuula nti amaanyi ge wakozesa ekira abaana si babo ate ovaako kyotambula butambuzi yakantu kano kubanga kunoba si bwe kubeera kubanga senga Hajati abadde mufumbo nti kalina za Hajji twandigambye mbu amufulumye mu kalina za kyogezaako tegeeza ne bwasanga abaana si babe bakasa basigadde wanyabo ate era wagamba nti yakozesa amaanyi ono yafumbanga emmere tegava mu kulya ndawira ddala tewali loosi ku DNA senga ejjanga si ntuufu tesobola butaba ntuufu kubanga Hajati mu bintu byakkiriza omanyi kankubuulire omuntu asobola omwogerako ebibi byonna kalula n'abeera ku sayidi ye
omukyalo oyo bagamba mwenzi nnyo naye bwe yazaala abaana mu Haji Kintu Haji yakebeza abaana abo nga bonna babe bana okitegedde n'omukazi oyo bambi alabye nga bana okubeera nga nebbe yasooka yakutwala ku DNA n'abaana ne bamukyawo ekizibu ekitawaanya ajja tinze kyendaba bulungi bumuluma kyenjo mubuulira mu budde wange obweddembe nga mmaliza bino ebizibu ebinuma bambi kimpeereza message nalo nga pray for you thank you sweet mbiraba kyenjo mubuulira ajja ti omukwana alina mungi kyekimutawaanya kyokka najja ti olaba agirira bw'atyo ng'afubutusaaba abaana ba 80 children bambi kitegeeza abamusookako bw'ayagala yali mbalaasi kati nze nyina akagambo kentera okugamba abakyala ti omwami wange mwagala nnyo mpaka ku 80%. Wano mu nnamba emu ne mu bbiri wonna nze ndiwo otegedde nze neeyagala nze nsooka ne mu bbiri nze nkola ki nze ndiwo nti lwaki nti nali mbeddeko nga bange simulina nga nze wendi otegedde bakyentegeeza kati n'olw'ensonga eyo nti bange mwagala nnyo naye ate nange neeriko tuli tutinze nange kati aja tibambi yeye ate bwayagala omuntu ayagala nnyo n'abajjawo neyejja mu nnamba emu n'ebbiri n'essatu kati ekyo kitegedde ese bone naalongo olaba ne naalongo wa 80 children naye ayimirira n'obwana bwabiri n'abuyisa bubi nnyo olwosaasira ng'akyali ku 1 children sikyalina gwempisa bubi nze kamba buuliki akadagala kadagala ki kasirimingi hipusi bodeji nina gwe nali njagala okka bw'atunulanga akayumba k'embwa za Alex naye era ne bagamba nti tekajja mukola okasifiri 60 bwe tubadde omwaka guno 2024 bayita sokola ketumereka ngambe abantu b'e Masaka enkya ngenda kubeera we bayita Misaali manyi nze buli mwaka ngumalako nga ngende waffe nenkumira ku biteega byange omuliro badde mbanyo genda basula mu kali akalibiro ko mbakati tugenda kubeerawo nga tukumira biteega muliro nedda akalimbi nze nayimba nengwa saafu nakyo nyina kimuzanira mu kuyimba era nze mu bintu bye neesonyiwa okuyimba kuli ku mwanjo nnyo ate era omwaka guno gwennyini ngenda kuteeka best of Nalongo n'obutabanguko mu maka zanero nga yagenda ozannyanga bba wange naye amateeka n'obukakuliza mu muzannyo bigobererwa omuzannyo gwa ddala oba omuzannyo tugenda kuzannyira abantu okubalaga butabanguko buva ku ki naye nga bawa Nalongo mu muzannyo yaani ye Zanero naye ate amateeka n'obukakuliza bikola ki bigobererwa Zanero tansemberera nnyo mukameramani ye mwana ako kakulu kazaalika twabadde Focus 360 na Final Channel mwebale kutulaba Lovers Republic bwetyo bwegaddewo 2024 tubalinze mu 2025 tulabe ekiddako. We out.